Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LF 256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagadde mbalage eddagala eryo liyitibwa Kafumita Bagenda oba Kafumita Bagenge nga bw'omulaba. Aba n'obuggwa, obuggwa bwebwo era bufumitira ddala bw'oba tuli mu ngatto oba mu sapatu, busobola okufumita, bufumitira ddala. Ky'oba olaba nti baamutuuma erinnya nti Kafumita Bagenda oba Kafumita Bagenge. Yoyo bw'atyo bw'afaana, kaba kaddo kakulira wansi era nga bw'okalaba kayitibwa Kafumita Bagenda. Kaba n'otumuli nga twa white, kassaako otuggwa, tuggwa tufumitira ddala nga bw'okitegeera. Akaddo kano nno ddagala nnyo, kalungi nnyo. Bw'oba olwadde obuyuteyute, obuyute, obusukko, obuzimbazimba obukwata mu nkwawa mu bifo eby'enjawulo, kalungi nnyo mu kubujjanjaba. Ofuna bukoola buno n'obuteeka mu kalagala n'obuteeka waggulu w'emmere. Bw'omala otuggyako n'otujja mu kalagala n'obeera ng'otusibira ewali akayuta ako, kaba kajja kwabika mu bwangu, kaba kajja kubeera nga kakuvaako mu bwangu. Kafumita Bagenda ono mulungi nnyo mu kujjanjaba obuntuntu obwo obuzimba ku mubiri. Ekirala era osobola omuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere, omwana yenna oba mulenzi oba muwala omuteekamu, era bw'omuteekamu obeera oziyiza obwo buleme mulumba mu bukulu obwo obuzimbazimba. N'olwekyo njagadde mbeere nga mubalaga. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LF 256 mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.